Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwalamusa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. Anasiwo nabyo bisoboka gwate nomadize naleka kyeye ye bakyakalirangamu enkya n'eggulu. Nomadize kuba omwana owo bakulagako batya akakono kano bwe kati kagira kati te mwana kati si wuuyo tiyo oli wanzije tinze simanyi kyalo bwe bakiyita kubira taata akubuulire taata ne mukubira tiyagenda wano senga we yamutwala naye nga ye wamulabako ng'ali lubuto. Olubuto nalulaba ne mumenya n'okumenya aga Katonda byonna nabikola naye awo essaawa y'okuzaala we yagendera. Bw'oba wamenya ekitegeeza walukwatako bw'oti ng'owulira lubuto. Akaana kakyusanga ne kantakula nga nkawulira. Akaana kantakula nga nkawulira. Muba mumenyanga kakutakula. Lwasa olimba. Wali okirabyeko? Gwate gwobimanyi gwe. Kantakula wano ndere. N'agenda azaale wa naye wamuwa ssente z'eddwaliro? nazimuwa byonna namuwa. Kati emyezi ng'emeka? Kati omwana ali myezi ng'emeka? Omwana aba myezi oba ng'ebiri. Kati ne bakuweerezako nyinza n'okukakulaga wano kayina akulu kati baddamu ate okunsindikira ne bansindikira nga senga omwana amugutta mwetunuuliza ze tamuntunuuliza ne bakuba emabega n'amaanyi aganoonya ssente gakuggwamu. Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawanyizibwa ulcers, ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi. Ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala. Naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu. Omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke. Oyagala mazzi agamansuka oba gana agaseerera jangu weefunire ka More Squat ne ka Water Flow owona okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka. Ko ka 3-in-1 kaayitiridde anti kawomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu. Naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe ekatwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika. Ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina clit oil ekuwa size eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga. Gwe omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original. Oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea. Naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo. By'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo
tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo. Gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro, ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza. Tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza. Gw'atwetaaze tukubire ku nooti 751 884 43 oba ku WhatsApp ku nooti 777 741 85 73 ne ku nooti 744 85 68 77. Shukra Pure Herbal Solutions. Nese Lwasa olinga Abamerika. Lwaki baba? Omanyi onzijukiza luli olugero nti empologoma ne beekogga etya tesobola kwenkana kamyu. Lwaki baba? Ate nengiza engatto z'okuba Tugatoba bwava Bulaaya. anki nkugamba olinga Abamerika. Bitu byonna bibaayo. Kati ne bw'okola otya tosobola kwenkana kamyu. Era abantu abeereeyo Lwasa yaggwamu nevozo zenkana akamyu Lwasa Birowooza sizifune. naye era nezoolya weeziri. Abantu baayogera kati olaba Brian White baga Brian White yaggwamu biki gabenzize Bowooza yaggwamu. so kati tosobola ate kwabikanga kiyenje wadde era toyinaamu. Twali bulungi Lwasa. Sina. Olaba nzijana ne staff n'adda otuzi ebbanga Ensonga ya butabona mukazi. Ensonga ya butabona mukazi. naye kati yo osuubira gisootinga ddi eyo ensonga. Omukazi akyabuze. Abantu abo bajje njagala omukazi nga mulungi. Teekako nti ng'ayina ne ssente. Ase ne bwana batalina okusanga omukazi alina ssente bizibu nnyo. Ate bw'omusanga alina ssente aba amanyiira. Ennaku zino by the way tusooke twogereku ekyo ekintu nga tunabbuuza abantu. Lwasa bagamba ennaku zino abavubuka bagamba maani kasoko abakazi bazibu. Kituufu abakazi bazibu. Kiki ekizibuwazza abakazi? Bw'omufuna ng'alina ssente aba akumanyiira. Ate alina ssente neetanyuma byonna bizibu. Ate atalina ssente tanyuma atya. Mbale manyi abaakuwa laavu. Waapi laavu etaliimu ssente yadde bizibu byonna ebyabakazi. Kati gokkiririza mu kuba nti omuntu olina okuba ng'olinamu ssente. Naye ate nze ate alina ssente era simwagala. Nze njagala oli anaasiima nti omwami yangulidde akamotoka ng'aba n'essanyu ng'alaba kipya nga bajja okundetera omukwano guba waggulu. Abo benjagala bwe batyo. kati bano abassente bo babeera tebakirabamu. Gasi asaagala. Gwe weebuuze ssente aba yazijja wa? Buli kaseera ndaga omukwano ng'olowooza oli yakuwa. Anti abamu bakola waliwo nti oluva mu yunivasite n'ayingira n'atandika ekitonde ekyala kyakolimirwa teri mukazi akola n'afuna ssente nga zize. N'abolaba bakola bakama baba bongerezaako ssente ne babawa nga babiddeko ekyekyama. Amugjamu. Emmotoka eno nga nnungi nnyo. Otandise gundi okutabi wetadde mu kiti kyaffe. Ya mujamani. Mbuulira baba kwebazeeko ya mujamani. Lwasa togendayo eyo bireke. Oli w'amaanyi. Anna wakalubye.
olusobera weetaaga n'okalubamukko obulamu bw'ensi byali yabivuddemu bane niiza wano naye kyaliya nga kizza neyo Kasuku asonze bulijjo ola kyaliya kyange n'ogamba omunaku oyo bulijjo okufaananira omunaku olw'okuba ndi muhaliya era ofaanana abanaku naye kati oli musajja emmotoka y'abasajja sikulimba bulijjo sikwatulire bwatulizinga naye kiraasi yo nkulekereyo naye Lwasa omanyiira simanyiira baaba Lwasa omanyiira ku jjoogo kwotudde bulijjo toyagala kunjatulira bulijjo saala kwatulira ero yandikozi ye erinnya ndirabidde lijjukira oli musajja era gyokola bakwerinde okuneerinda batya kale okyatipinga $50,000 gwe kati era kati oli baaba mpitira $50,000 mugamba gintere ku ssimu kuba ate ngenda okugivuga ogituusa waali ng'enywedde 15 kati ate aba mpaaki era kati ngenda sigaza babulwadda omusajja wange buli wemosinkana nampaayo 2, 3, 5 abo be batyo bahaji bange awo ekyanja kati n'abantu abamu nga oli ajja kukuyita era naawe lwakuba nkwagala nnyo ne ŋŋamba waayi kaŋŋende ne sandize eno naye obulamu bugamba bukyalo bulufana tewalize bw'oba kati entambulayo yeeyo okyuse baaba abaana bakabira bwaliyo obwo bubadde ovuga balaba ne babukabira nga kayagala bambi n'omusaasira mukolera mu mbeera embi naddala teri munnamawulire alina ssente naye kakati bwe tulaba abantu nga mmwe tuddamu amaanyi ngatya nti omwana wange yasomye obwamawulire ajja kuvuga ku mmoroka ennungi ng'eyagundi naye mubadde bubi amawulire bali bubi bali bubi nnyo ebyo tuve kale tugendayo ajja kunkuba teri wa mawulire olwasanze bw'obeera nange teri wa mawulire asobola kwambala ekyo banga okimanyi era bw'akikola nga naffe tumuviirayo amapeesa g'obbanyi nga tuganye kati oli otya Lwasa. By the way guys, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tusinzidde ku kasozi waggulu wano Bulaga ku kasozi waggulu Lwasa Drive gy'okwata n'oyambuka booti oluguudo yaluyiwa koolaasi n'abanaku bagenze balubomola yafa sebo koolaasi naye tujja mwezzaawo straight koolaasi oyo akuleeta ekikomera ekisembayo waggulu wano ew'omwavu kiki ate nenalabye bagambye mbuweerangiridde mu luse lw'abaavu ati siina tigwegala nkole naye nakugamba wano nekugamba ebintu twafunye bwino banka ebitwala era ebitwala n'ogamba Kasuku abo boogera bwogezi baaba teboogera bakubyeko ebiwandiiko byo biraba era okukakasa nti bakitwala banka property gyegamba agaliko banka ebitwala kati wakkiriza wayabise nayabise bambi bansuubiza ssente tesizifuna naye ndowooza bakyazikolako ezeeyo ziraka tezanguwa abantu bangi bali ku bisuubizaawo naye maama ebisuubizo kansirike naye maama ebisuubizo ekisuubizo ekitatuukirira nga kiba kizibu ne Lwasa, where did it all go wrong? Sente zaggwawo anti batya kyatabukirawa kuba nze Lwasa nkujjukira ebiseera bya Desire nandeetako newe wali mu Rouge wali mu birthday ya Desire nompa ssente wakola booti zaali zookyawo
awo nga zocha zitokola wakolera desire party mu rouge nengamba ono omusajja ate wa amaanyi awo wenalabira ono bawa nantume omumanyi oyo omusajja lwensooka omulaba era nali ntudde awo benti ng'atudde wali nga waliwo ekikazi kirina amabina amanene beegati kimuddiridde awo nambuuza mwami Kasukuje aliko nze yena nga nze mwami wa nantume nze nantume nti Maureen nantume omusajja yali awo bati yali munenenene ebiseera ebyo nga muddugavu naŋŋamba ono mukwano gwange oli sister wange nenga omusajja olaba neyanjulidde nali ntandise olowooza oba bano bantu be ekikazi nga kirina amabina bwegati nali sirabangako mabina ago nga mangi nelwasa oba mu ssente ebyo byonna byonna bikusemberera bifaanana ng'ebyo ng'oli awo ozina mpolampola oti ng'olina cross country yo namukolera basidde oba 3 mwali mwenda emyaka 3 twali fena emyaka 3 omwana oyo naye kati mulokole tetumwogerako tumuleke nga mumanyina okugenda e Masaka bintu byali birala nnyo tumuleke aweereze Katonda naye mugamba akuweereze ku ssente yafuna ssente sesobola eriyo omukazi agaba ssente naye nze desire yampanga ku ssente bwetwabeerera ffenna nze nakolanga naye ng'agaba ezo miliyoni 1 miliyoni 5 nga taziinaamu buzibu saagala ndeke ate naye kati bakuweezayo miliyoni 10 ebbanja erye miliyoni 3 oba oli kati ku 290 musajja manyi bwe miliyoni 3 byokka singa nali manyi bwa 3 byokka singa seeyagala oli mu mabanja ga ssente mmeka Lwasa? biliyoni naye ate era biliyoni kwali kuzajja n'akwagala zisente era zinnabanga nazo lwakuba obwavu bwankwatirayo ng'ate obwavu bwava ku ki Lwasa? abantu beebuuza nnyo Lwasa what went wrong? zaggwawo bugwi anti batya nenteeka bizinesi netatoola nebisala neziggwawo owulidde kati gwe eri omuntu eyali yesimbye we Masaka nga wenyalemu nga teyafunako wange buyambi babuuzi nga wenyalemu akalolo ke katwala ssente zo ebyo nabyo byazirya tewajjayo nga nkampeininga najjayo nakusanga ng'okubye tracker suit oba yali ya Madrid waggulu ne wansi njeru ng'efaanagana bwetyo okubye engatto twasookera eri ewuwo ku garden Lwasa garden ne tuvaayo ne tujja mu kiraabu yaggwawo ng'ebyane naye Lwasa wanyumirwa ebikazi by'amabina ne mu kiraabu awo tobijuga twali mu kiraabu ssaawa 3 ng'ekwata bukwasi naye nga bitudde awo ekiyimuko okugenda ofuka kitambula kikola kiti neŋŋamba naye nga sikuwa ebigambo byebyo ate nnimbye tolimbye naye oba abakazi be bakuba ebisiraani bakuba batya ebisiraani abakazi simanyi kuba kati Lwasa abakazi abali obwerere bewalaba ebyo ebiseera wali osobola osigaza wadde 10 leero n'olaba kamuserebende oli n'olaba yakayita katudiitu nvaako tonkyaya abakazi baŋŋamba bwe mbeera ku live naawe mbakuba nvaako wamaze n'oweweera nawewedde kati ekitegeeza biriwa bitadde biriwa ebyaki bulijjo by'obeeramu twala erinze bwe nakula bwe ntyo tebajja kunneeteekako tebanneeteekako bakuzannyisa tebakutegeera tebamanyi nti okyuka n'obawa bonna ssaawa zino Lwasa ekintu ekyo bambi kibi nabadde awo neŋŋamba kanzije twogere ku mabanja go abantu bamanye
sente za naye ekirungi ekiriwo Lwasa wadde olina amabanja emmotoka zikyalimu mu kikomera ziizo zikyapaakinga neziyamba kinga tolina sente anti ezo nyini sente kati eyo VW yo bw'ogitunda tevaamu miliyoni 7 n'ozirya ndeka musajja gwe tonjogerera bigambo bwagala nzigweremu ddala atembeere nga njavula bwavuzi anti faawe tutegeerera omuntu aweddemu kasita tukulanga oli ku viivi ne tumanya nti kati Lwasa aweddemu naye okyalina n'olubuto ng'okyalina olubuto gomanye olubuto dduliisa musajja gwe Lwasa expense yange gwe gye nakozesanga olunaku anti kati olubuto Lwasa omanyi kale wajjize wano wafunye dda akasoda sinnaba naye nali nkafunye ddi onjogeredde bannange onjogeredde twali tunyweddeyo kasoda wano wanywako kati wuyo yazze neyogati we neno naawe omanyiira okyaddewo omugagga ojjano byokunywa byo ati amanyi yaŋŋambidde eri naŋŋamba waaye bamanyi okwebuzaabuza kaŋŋende kibinyo naye otandise kati otandise owunya nembeera gye tuliko otandise okuwunya Lwasa byebagaa nti omusajja awunyizza oyo simanyi naye ndowooza nja zifuna ate munnange zino sente zenasaba omukulembeze size nyingi ennyo ezaali za kusala magezi niweweeze ku kabanja ate nziremu nnoonye newa wasaba mmeka ntono ensi yonna eri eyo egamba sente mufo kyoziwa abantu abalala Lwasa bamuwe Lwasa atusanyusa bwe boogera naye baaba bakazitoola tobayita bangu oba kati abaziina be baganye okukuwa abaziina ngaye muzeeyi yampa ngaye muzeeyi yakuwa abaziina nga be baganye okukuwa bo bakwasika nabakwasa ntya kati ogenda kukola otya kati ki kye batwala ekikyo kiraabu neki kiraabu n'ebirala motoka bazitwalatwala dda zonna tonzijukira mu cross country ate va cross country olina V8 gye walina gwobirabako eyo V8 nagituulamukko nentegeera munnamasaka omutuufu obirabako nga wagiwa TV mu maaso wano TV eri mu mita emabega zijjiramu watoyiwa bijjiramu baba biteeramu eri bweru nze mmanyi bijjiramu muleka bagikuwanga erimu buli kimu ng'okuba amasuuti Lwasa n'okuba ekikalu nali siranko omusajja wa lubuto anyumirwa suuti nga ggwe ba ekikalu n'okuba akagatto kobooti n'ovaayo abawala baali tebayinza butakugyamu Lwasa nga wena olinga byakulya naye kati tukeera kunyumya katono tukeera kunyumya kati tuli mu mboozi budde buno bwakumakya saawa zigenda wera buwezi 5 ebiwala biri eyo byasamira eyo kati byasama tebiina magezi naye kuba abakazi bonna bewakwana waliwo akkubirako ataani eri ayinza n'okunkubira mpozi nga bamukolimira nze omukazi okunkubira baba bamukolimira nga talina byakukola ne bwobano byo nga bamukolimira kale ne Sweet Angel takubira Angel munnange yazaala omwana n'amulaba ku kakono kano nga wuwo yansirikira ni omwana yagaa wange naye omwana wuuyo kakono ke yampaako Lwasa sooka olindeko tusooke twogere ku mboozi kati lwe twamiitinga luli lwe twamiitinga Angel najjoyo yali sengaawe lwe twali ku yaya kandabe yagamba oyo sengaawe
kulimbalimba senga wasobola okuvaayo eyo mu kyalo gye nabaleka bantu bakazi ba muno bayaaye badde enjo ba mu kyalo nnyo naye gwe walabayo ate nze naliyo mwali Luweero oyise Luweero n'ogenda e Nakasongole omunda eyo gye baali nsalosalo ya Luweero ne Nakasongola eyo gye ndamugjayo egyo n'omuwa markex twasooka kwerula makubo mwayisaamu tractor nafuna abatema amakubo ne batema motoka bebesobola okuyitawo ngegende motoka etali yamaanyi ngaeyo tezagenda awapulimo teyajja ku mukolo gwa enjo ogulabako gwolabayo emotoka ya pulimo zaali motoka nsajja zokka nti eno yebeera eyitawo ssebo ola wazirabye waziyize soko ndekemu katono ndi ku interview ndeka kati ne mugera ne mumukima ntumukima kati abo tebaali basenga be abo bakazi apangapanga nabo naye olwagira bw'avaawo wano ne musanga gye yali eyo wano pozi we baamugalira wano baamugoba wano ne musanga eyo ne mupangisiza bambi ekisa ne kikwata sigala twagala nampolampola naye njo waki batabani bwe baamugoba abaana baali bagamba yali nnyo akola interview ezinkuba ate ng'alya ssente zange tekyasinga obbanyiiza naye gwe nga wali omwagala nali mwagala nze yakyova namusangayo eyo tempangisiza apartment n'amala n'afuukuuka ate nemufunyisa olubuto eyo omwana n'amuzaala n'agaana omundaga kirabika ndowooza emisaala tegyajja bulungi emisaala alabika ani alina ssente zaayagala oba omwana siwuwa nabyo bisoboka gwate nomadize n'aleka kyeye gye bakyakalirangamu enkya n'eggulu nomadize kuba omwana owo bakulagako batya akakono kano bwe kati kagira kati temwana kati si wuuyo tiyo oli wanzije tinze simanyi kyalo bwe bakiyita kubira taata akubuulire taata nemukubira tiyagenda wano senga we yamutwala naye nga ye wamulabako ng'ali lubuto oluto nalulaba ne mumenya n'okumenya aga katonda byonna nabikola naye awo essaawa y'okuzaala we yagendera bw'oba wamenya ekitegeeza walukwatako bwoti ng'owulira lubuto akaana kakyusanga ne kantakula nga nkawulira akaana kantakula nga nkawulira muba mumenyanga kakutakula lwasi olimba wali okirabyeko gwate gwobimanyi gwe kantakula wano ndere n'agenda azaale wa naye wamuwa ssente z'eddwaliro nazimuwa byonna namuwa kati gy'emyezi ng'emeka kati omwana ali myezi ng'emeka omwana abamyezi obanga ebiri kati ne bakuweerezako nyinza nokukakulaga wano kayina akolo kati baddamu ate okunsindikira ne bansindikira nga senga omwana amugutta amwetunuuliza nze tamuntunuuliza ne bakuba emabega n'amaanyi aganoonya sente gakuggwamu tinoonya sente nsindikire egyo gakuggwamu naye bw'aba musajja aba amanyiira
mukazi gwe nateekamu ensimbi ennyingi bwe ntyo gwe n'ofuusa lubuto amanyi Lwasa banaye abalina okuwa Lwasa ssente muzimuwe muwe Lwasa ssente oyogedde bulungi era abantu balamu bawulira Lwasa mumuwe ssente ebintu byalabye mu bulamu bw'ensi eno mumuwe ssente abeerewaawo ng'ali happy Lwasa kyetaagisa omwavu tazaala nakabitegeera gwe tolina ssente bakugendi nzadde omwana kuki omwavu tazaala munnange nno abakazi bonna bankyawa eyasigala nga ambuuzaako bulungi ate yono gwe nali ngenda okwanjula nesigendayo gwe eyandikira ogaba sukaali ono bwe mwali mufunye ebintu ewaabwe ne bakugaana munnange oyambuuzaako bulungi ye yali yagenda e India oba tategeera yakomawo oba tategeera nga bwavu bwange simanyi kati ate gwe walina obba naye baaba akyakubuuzaako akyambuuzaako yakuba n'essimu nange mbaoli otya jangu ondabeko nengamba ona kisira nikiki kimulabeko ate asobola n'okwogera ebyo ebintu by'ensi bye bityo osanga ate yali omuntu naye lwakubanga manyi abakazi baba okolimirwa olinaaga tebali kuwasa kale ayinza okuba yali mukolimire nga yali mukolimire nti tolifuna nekuwa sente zirongoose oluggi ewammwe nozirya yazirya amuwa sente zikola ekkuba erigenda ewaabwe n'olugja balulongoose kuba bajjejjemu omuddo pevers biki ebyo tractor erimewo erongooseewo batereezeewo omwana yakola atya teyalirya ndi ate kati olunaku lw'omukolo olutuuka olunaku lw'omukolo nina mukwano gwange eyasookayo nanga totawaana totawaana kyekidaala baali bakiwanise waapi n'olujja lwali luzise nga mpangisiza gundi ono yani ono omusajja ayogerera mu mikolo nayogerebakidaawo ng'ataddemu essuuti eri enkambu yazze omukolo waali gugenda kunyuma naye awo wonawona abantu nga bagamba wakitopowa oba sente ze ezisinga waziteekamu ebyo kuba kati twalaba fuso nga 2 zolekedde awo tewaliwo miliyoni nga 10 si bye byazimalawo kuba kati ewaba enjo watwalayo katubale nti awo miliyoni 15 nezigwa ne guno wali era obaze 15 ezo sibize ebisatu ngaawo ate yali agenda kunziba nnyo kuba ebiseera ebyo nali nkyalina zi drone nga zaali zikola ku lw'Masaka awo nga mpya ngenda muwa drone emu nga mufunidde n'emmotoka era nayo yali ya Mujamani nga nnungi ng'agenda kufuna emmotoka ezi 2 naye wali olidde tambulira muno nali ndidde tambulira muno ate ekuleterenga ssente webale kati awo ebibaza bambi omukazi w'omugwera ebyo ebintu aba sweetness ki eyo gy'aba aleese ne watawa na sweetness agifuna oluvannyuma ng'abirabye teyeerwanako n'abanga mukazi okukuba ebintu ebyo byonna nosigala ng'oli nvaagalanda vagalanda ng'oli ovyo awo bwotyo tosobola kugamba gwe Lwasa ovugira ku kiri nti nze kanteekewo embeera gw'okole ky'olina okukola gw'okole ky'olaba ekisaanidde nze nga ntaddewo embeera kati drone zino kati ki ekyazituukako zo sikyalina n'emu ne mumbuuza oluggi silulaba baazibaaza abaaki yarabbi yaramiina mwana wange ndeka
sikyalina drone yadde oluggi. Sente zaabula ne ziggwawo ne ziggwerawo ddala. Lwasa Mayinja oli ku buzibu simanyi obunene kuba kati drone taxi zo bwe ziba zaggwawo tosigaza nnyumba eno yokka kati. Nyumba gye nnina tesina na kyapa kyayo, sina na kiwandiiko kyayo. Olina amalajjalo n'agagundi wano naguzeewo ovaawo wandagawo ate kati. Oddayo Masaka ewammwe wagamba olina basenga abo abakyali abalamu ngodde wa kitaawo newaaba n'onkwata akantu akatuna ndinze buli wantu wonna vaawo naawe kalewa nakuvuma bannange nonkimalako. Era Pastor Bugingo nabakamunesabo Pastor Bugingo nsonyiwa twali tuli ku byaffe nze ndabulabe babiteekamu. Pastor Bugingo yakubirako ate yankubira mukwano gwo si mukwano gwange naye njagala abeere mukwano gwange. Mwegomba okuba mukwano gwange ayina ebirowoozo ebirungi eri eggwanga. Kavidi ajja kalaba agenda ajja kukubirako kale nasiima wana onoogenda mu kyaki njagendayo nsabe bakulage nga example y'omuntu eyalina ssente ne zimuggwako. Omuntu abadde n'essente ne zimuggwako bassebo ne banyabo engalo za Lwasa nga Lwasa ovaayo nga bakwatako nti ono ye example y'omuntu ng'abaddeko n'essente Katonda amubisseeko ekisa ne zimuggwako. Omuntu Omuganda gwayita omunaku lunkupe naye katusabe Mukama akuddiremu addemu ofune ssente bye bajja okugamba ku katuuti wali ensi n'ensi ng'ekulaba ne banansabira bajja kusabira anti kyekiba kikutoddeyo nga nti katusabe Mukama akuddiremu ng'akuteekako emikono gye. Ate Pastor Bugingo asobola n'okukuwaayo ssente awo miliyoni 10 azikuwa. Pastor Bugingo simanyi kale 10 nkikubye nnyo naye 2 5 emu agikuwa kati bw'okubira abana abawala booli n'akuwaayo miliyoni 10 Bugingo n'akuwaayo emu si ye 11 naye biwala nabyo byayavuwala gwe wali omugagga waabyo. Nendowooza mu bakazi bonna bwe wayagala eyayitamu baali babiri omu owa Amerika America naye abakazi babiri yeri wano ne Desire tali mu America. But how do you feel Lwasa when you're just saying those things? Nina omukazi oyo namukwana ono namulya ono tekansanyusa nnyo bee kati tekikulumiriza muli n'ogaba n'abawala mbeera mbaswazizza kati ku bintu bye weekololooza abali mu Amerika baagala okukwesembereza badeke banjagaza ki life yaabwe batandika bulamu bupya. Anti naye gwe osigala oboogerera kati omusajja baakwana omukazi agenda olya nti Lwasa yamulya ze sente zange zeziba zamunyiriza okutuuka awo omusangidde. Omusajja tolina kwepampalika nnyo. Gwe kati kankubuuze walabako kangundi nga nakakakwana kani kana mu kyokyolo kana akabuganda wakalabako obyogera tudde ku mabanja go babanyanga ina ebyo nno byolemerako kajja kukwatamu nze Lwasa olina obuzibu otuuke sente ozinoonye kati zirabikirako ddala ebikolimo by'abantu kati ebikolimo byo by'omuwala birabika okuba bikuliko bikutte tebikuta. Sente zange zakyakaliramu ngowooza bikolimo gani ali mu sente zange oyo
Lwasa andai oli w'amaanyi nze oli yaŋŋamba naye mbulizaako Lwasa afaaki okutandika mbu kali nakalya kano nenkalya kali nenkalya ekibayambe nfuna omukyala bwe naamufuna sijja kuddamu kubyogerako kati bo beekolemu omulimu oba beekolemu omulimu bampereza omukazi simanyi olekerawo boogerako naye mba sinafuna mukazi nja boogerako mpaka kyova abagezigezi bagenda bava mu Uganda ne bagamba nti wa kino ekisajja wekiri kisobola kubeerawo kagende eno nate watugamba baali bakuyise mubombe mwenna kati oyo gositudde ye mwana oli owa Angel tomumanyi ate n'oyo ndaba omulaba kono muto kati olina abaana bameka kati abaana nagganjagala 3 kati buuza obuzayo nga bameka mbuzayo abaana nga 12 ndowooza okuyigira 3 abaana 3 olwo abalenzi kati oli mubameka abalenzi ndowooza ninanga 10 abawala 6 oba 8 osinga kuba n'abalenzi ate era benjagala osinga kwagala balenzi kati Angel yazadde mulenzi muwala zasimena kumanya naye ndowooza tomanyi na mwana gwe yazadde alabika mulenzi kati obugalo bwe babukuweereza bwe buti yadde ayambadde buki obugalo gi yadde mu kyovulo nga bukagalo kagira kati kyovulo kyadde kya kkala ki kya bulawuni bwe kityo nga tyomwana yo nimugandi waisini n'asindika ekifaananyi ky'omulamba ng'okirabako omulundi ogutadda mu kiraba zino si mu mbi nnyo zino wano tayima yakindise kati nenkiteekako bwenti nenasiruwadde singa oba nakiwadde omulala nenkirabira eyo nenzigula bwenti nekibula nangube kati ekifaananyi tokirabye nimugana egwe biki byompa ebintu mbigudde biwuzi bwe nakyamuukiridde mpita bannange owaye mujje mulabe simu yayo oyo Lwasa simu yayo you are a man and a half kuyo muyayi kabuze katya oyo muyayi wageze obikulu wageze okudamulanga koze katya kaduse dda nkubuulire nankubira ennaku ezo nti kakati ntaddeko ku WhatsApp tokirabye ngirina ekifaananyi kye naalabye kati kubira ku Angel tuwogereko naye siyinza namukubira nvaako tumubuuze waki kati nze leeta mumukubire nkwasaba omukubire ngenda gikuwa omukubire mubuuze lwaki takuwa mwana omubuuza n'omubuuza naye Angel omwana waani mubuuze anti leeta mumukubire lwaki tokubira kuyiya anti leka anti gisome wano ginsomere nze mumukubire wano leeta njijjemu wano toyogera ku Lwasa olabuuza mwana waani bagamba wazaala kuli kaakaana eri bize abeera bize oyo ng'ayogererako ki eyakazaala tonyumya sajja baleeta ssente ate kati odde kugga omwavu nkwagaza ki kintu ekyo kirabikako Angel Hello. Angel ono kasuku Wanje. oli otya Jendi sebo oli otya. gyendi Lwasa yaŋŋamba wazaala Kino obuzibu.
ate kiina buzibu nkukubidde kugamba congratulations Asuku wangi bino ndiku oba tunasingana twogere bulungi ndowooza tujja sisinkana twogere bulungi sebo siba bulungi kale wandibadde eri mwana wandibadde eri mwana eyo kuba saagadde mumulimba tubadde ku live nki kati saagadde mumulimba eyo wandibadde eri mwana omwana alabika okuba gyali kuba ŋŋambye tujja sisinkana twogere bulungi omwana alabika okuba gyali naye olabika okuba waliwo kyewamukola ate kingana oba nga tayagala mwana we mumawulire omwana gyali nzajja kunkubira kangisevinge wano ngiteekeko naye omulabye andibadde agamba omwana naye abuuziza kibi omuwulidde ebintu byange tebitegereka kikyaddamu kutoola nze si byangu mbirabye nange si byangu ate oba ekifaananyi bwe ekisindika nekiteeka ku profile picture ekyo ekya omwana mwetunuulizza bati alabika baali wamuteeka ku nninga nti ogotogeza n'oweereza omusajja omwana wange sibitegeera oba alina bye bakwagaza obeeko byokola ebyenjawulo bikiku bye nawaayo waliyo nga muwasa walabe ebintu bye nawaayo saaliyo ebintu watwala bingi bingi nnyo gufuuso guno gumagulu 10 gulamba nga gujjudde kafunkuna aliwa buli kintu ne kashi wagaba ne kashi gatamanyi baba wasaabo awo waayo ne kashi nawayo kashi amaliriza omukolo kashi agula omukazi buli kintu kyonna ntiddemu era singa ebadde mwana abadde n'expense y'amaanyi nnyo ne kasita yakuwaayo omwana ate atya kuba abantu sawa lwasa abantu bakoze ebintu abakazi bakubbye ne bataleetayo wadde omwana oyo omwana wuwo okusinziira ku bwayogedde wuwo naye olabika okuba olina ekintu kyewamukola ng'akubonereza sikyatoolera kaana ka bifaananyi nze kati togenda kubawa buyambi sigenda buwaayo oba wange bamuleete muweereze sente obeere naye emyezi nakoba kati bakubira bakyali mu ddwaliro oba nga bavuddeyo bankubira bavuddeyo awo waliwo question marks awo bankubira bakyaliyo nembuuza ludda wanzije titokkirizibwa leeta akasigiri okyamuka bitaliimu naye lwasa abaana 18 era okyakyamuka bo balowooza nti nkyamuka kyagala 10 naye kati gwe atalina ssente ogenda kukola otya nja bafuna mukazi kyanaakugjamu ku bwavu bwo bw'oliko kati mu kaseera k'obwavu kano nnyinza obutafuliramu lubuto naye obwavu nga buweddeko tewali buzibu kati yo naye baby girl naye bebi wange naye lwasooka abya kajanja yoyo weegondi balati be bayita abakolimirwa bakola ki abakolimirwa abakyakubira abakolimirwa bakubira abantu ate abali mu kusympathizinga naawe abawala be babakolimirwa bakolimirwa naawe nze bakyankubira essimu kukuggwamu kwe waggwamu onjemu kati tolina kyogera kunzijamu onkubira essimu
munjagazaaki why Lwasa ye yerangiridde mu luswe lw'abaavu the poor era osobola kati omuyita omunaku Lwasa sina buzibu okkirizibwa ojjogebwa kati naye president yakusuubiza okukutaansaako ng'omulwanyi yesewo president yakitegeera nti walwana akimanyi so kati akasente ako kakyalinda anunule kiraabu ye addemu akole adde engulu ogedde bulungi si kyekyo ogedde bulungi naye bakasente bajja kkakuwa tetumanyi ddi naye bajja kkakuwa katonda atusaasira ebbanka ereme kkaluba nnyo naye ne bakazi ba Lwasa abali eyo nga yali abawadde ku ssente ze ne bwebamu ne miliyoni giweereze tugattegatte kati mu America abaliyo senga buli omu aweerezayo miliyoni 10 bano ab'e Kampala oli owaawa ali ono owaawa n'oli Lwasa kati mu Kampala toliddemu abawala abayingira 3 goka olinga mubameka mu Kampala wano nvaako kuba kati Kampala bw'oba oli mu 3 ate olwo Masaka nvaako sebibireke kati bebabeera abawala nga 50 oli yayimba if I had olipa olugenda otya if I had that singa yalina ssente ku buli mukazi gwayagadde yandibadde mugagga if I had that every woman I made love with I would be rich kati abakazi 50 buli omu bakuwaayo kakadde ze miliyoni ameka bw'ogattako ziri 2 si ze 7 looni oba togikuteeka ekiwato nga bakuwaayo omwaka oba tutuuse na mu kwota nze ndeka baaba ndeka ezizoyogera oba tutuuse na mu kwota ndeka nayavuwala lumu ne biggwa oba Lwasa omwavu onoofaanana otya Keizi tuweerezeyo $1 nga 10 mwe mwakolanga interview ku Lwasa katonda ne mufuna ssente mbulidde ne mumuwaayo n'omukyala musajja mukulu tubiveeko ebyo wagamba bakuwaayo n'omukyala tubiveeko waggulu awo ye kati waggulu awo toli mu basatu waggulu awo kozi ye next media nvaako tubireke oli wano tubireke so yeyo embeera bambi gye tulimu si nnungi naye kyenkwagadeko tokolima nnyo abantu olwavuwala batandika okukolimira abantu biki bekweka mayumba tebavaayo oba oyavuwadde ekintu kasita oba ng'okyalina ssente zo obulamu bwe bugagga era ojja kuddayo ku gurawundi oyiye tujja kuba tuli awo Lwasa ng'olina kiddiiru ky'obaludde biliyoni ngezi mukama ayambe zi cross country ziddemu zisonge wano ziri zi V8 ezisinika obusinisi ziti naye kye nakwagalako kyali kimu Lwasa tewakola maalo g'abannamasaka kwambala sapule simaji ne misonso simayo okuteeka omuntu obumasamasa bwe buti ku mmotoka ebintu ebyo tewabikola saabikola ssebo era sina ssuubiri bikola ate Masaka n'ogikiikirira bulungi naye nkyaddamu olowooza ndoza bwe bankupa n'obwavu kubanga sirowooza ebyobufuzi naye ebyobufuzi byavuwaza bw'oba tokibaze bulungi okimanyi ekyo saamanya naye era neza ebyobufuzi ntono ku ssente ze nayina saateekamu kinene naye baaba bwavuga bwasazeewo kujja kale oba kufuna bwa LC5 Masaka tubireke n'okubireka ebyo nekomawo mu kalulu komawo kuba kati oli omukyala aliyo baŋŋamba ayagala wa MP ate gye yali baŋŋamba ayagala kuddayo ku bwa MP naye analudde bakuba saategedde anti abampuuga be bamukuba bagamba meeya alwanisa mpuuga ate we bamunoonyezanga kalulu
ebintu bikyuka essaawa yonna ensi ekyuka 24/7 mu nkuŋŋaana ze bantu abo bazibu nnyo bazibu naye ekyokola tewali nabavaako batambuza ebyobufuzi byabwe kati nze ngenda kukusabira n'abantu abali kuno weetaaga okusonderwa banazijjawo ezimmala kale bansondere babasobola bakusondereyo ku nnamba ki anti abanasonda bayite ku yange bayite ku yiyo nazikuwa agwe tusobola kundya z'amaanya gwe shabwe nkwako 20% tekumala kummeka kuba oyinza olowooza nti balina kye bagenda osonda ekiri awo nekukubira lega nafunyeeyo omu yakuweerezayo $100 kati ntutteko emitwalo 2 kwati bana Lwasa mu musondere teka ku simu yange eyo gyolaba eri wansi awo bw'oba omuteera otegeko reason Lwasa abasanyusiza over the years osobola okuba nga oli eyo n'omusimbamu emmotoka nomugala Lwasa ninawo wano cross country yange njikuwadde gira ng'ovuga eyo obanga eno aga Katonda naye eyo ensanyudde mugana wange kuliko obwavu kulikayo mochi badde mu mbeera embi omutaka bwa Japan butambula bubi nnyo wakawonye wakawadde mukazi wo wavudde mu mbeera embi mukama yakuyambye naye Lwasa weeyogeza ebigambo oli w'amaanyi kati mbu bulijjo nali saagala kukugamba naye nga badde bubi nnyo badde bubi nakati gwe towulira obulamu bw'olimu ng'ogwa mu kinnya oba tokiwulira tambula butambuzi otambula bulungi nnyo kati Lwasa oli musajja kale bannaayi mweraba mbasiibudde bakusabire bagambe bakusabire munsabire bannaayi n'abalina ssente zo bazikuwe ali amanyi oba gyeziri deka anti bagambe nti n'abalina ssente beegayiridde mumpe ssente mbeegayiridde bannaayi mumpe ssente sijja kwogera linnya lya muntu yenna kola ng'abayimbi bamanyi ofukabirawo awo nfukamiriraani bali abalina ssente ndifukamira nga bampadde mubeere bulungi mweraba